oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, nkwaniriza ate ku Bokati TV wala kubira mpozi ngate otutumbula otulaba no sharing ne stories zetubera tutaddeyo olunaku nga luno olwaleero ate mpozi no sobola okubeera nga omanya ebifa mu ggwanga. Nze Sula Senyonga nkwaniriza nnyo gwe yakatwegattako balige ya hawa nkubuuzaako wala kubira mpozi ngate olaba bulungi nnyo. Sarah Shi webale kubira mpozi ngate otufollowinga nembuuza mpozi ate ku UD ogamba otya nembuuza ku mwana mulenzi Kakembo Isma ogamba otya. Yes nabala mwena Nabuma Josephine Jime Rubega nabala tubagamba nti mwebale kwera mpozi ngate mulaba Bokati TV. Nze Sula Senyonga okutusako amawulire agabeera gakagwawo mu buli nsonda yonna oba entertainment oba bya bufuzi yonna tugwayo ne tukuwa kikyo ino kwera mpozi ngate omanya ku lunaku nga luno olwaleero. Edda nga tukyasoma twagendanga mu secondary nga buli luvanyuma lwa buli end of year batuterayo kutwakaita nkadanke oba benaku zino bakaita katya simanyi nefe twakaita nkadanke nga batuleetera ba DJ ebidongo disco tujikubanga tujikuba misana disco eyo ng'etandika okuva ssaawa 4 ez'okumakya nga tetulya na lunch ng'etandika 4 ez'okumakya ziba ziwera 12. Omwami amanyiddwa nga Kayiira ng'ayimirira bw'ati ne galubindize ku staff ku staff room nga waayimirira n'anyiga akade pa ekabeera warning bamuyitamu eddakiika 2 nga dijera najjako byuma mu masanyazi nga gavaako. Kale n'olunaku olwaleero nina essanyu okutegeeza nti ministry ekwasaganya abayimbi ne bannakatemba Ministry of Culture basumuludde ebivulu by'abayimbi nate babakiriza okuddamu okukuba endongo beetaaye kyere. Naye ebivulu bino biteereddwako akakwakkulizo. Olina okutegeka ekivulu mu kifo ekyetadde okugezanga ekisaawe nga wagazi bulungi nnyo. Endongo eno ogenda gikonkomula kuva ssaawa 1 ey'okumakya mpaka 1 ey'akawungeezi kasita zisukka ezo nga mwami Kayiira wa ministry oba wa poliisi ng'ajja anyiga akade nga muvaamu waliwo n'omusajja awakesisi eyani ono eyagoba wadda final channel ku stage yokero oyo agenda ng'asikamu kebo pa masanyaze gagavaako kasite wereemu musaawa emu ng'ebeera nga gwe bakuggyako. So kati kyembeera eriwo amawulire agaliwo abadigize mugenda kubeera nga mutandika okutandika ng'ennaku z'omwezi 19 okutandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno endongo lweddamu okubeera ng'ate ekola ki ng'etojjera basumulule endongo eri kakundiiri. Naye bino byonna bizze oluvannyuma mpozi lw'abayimbi bannayuganda okwevaayo ne beekalakaasa nga bamaze okukizuula nti omuyimbi omunayigeria yajja muno Omale ne munne bajja muno ne bakuba endongo gy'otomanyi na muwendo ne bakuba endongo eyalimu abantu abawerera ddala over 500 abaali mu kadanke ako. So ne bavaayo ne beekalakaasa ne bagamba kwegamba ffe bannayuganda musazeewo tufiire mu mayumba emirimu gyonna emirala gyateebwa ogw'abayimbi gwokka gwe gutannateebwa kiki twazza gwaki mbeera kyeriwo. Kale bannayuganda bayogedde bingi era okukakkana ndowooza nga batendewa gavumenti etendewalirwa negamba katubaleke baddemu bakole. Naye ng'ate agafulumagalaga gagamba nti akagere kikiri nti Mama Awards bazitegese zijja wano mu Uganda ng'akola ku by'obulambuzi buno omukulu Kiwanda yaziri mitambo kigambibwa nti oba osanga bagadde bakole ekyo abantu zigenda okutuuka ng'abantu bakyalina ku bbugumu y'okwagala ekidongo bakyalina ennyonta ey'okwagala ekidongo. Abalala ne bagamba nti ekyo bakikoze era olaba bazitadde nga 19 amabaala gaabwe bba banene gakole bagadde amabaala gaabwe amanene gakole kubajjukira kivuddeyo nga ministry y'ebyobulamu egamba nti ekirwadde kinate kati kyeyongedde okubeera nga kitambula nnyo kisaasaana nnyo era waliwo n'agatambula agalaga gagamba nti wandibaawo okulemesa abannayuganda oba abantu abagenda mu byalo okulya ekunaku za Christmas bandibagaana okugenda mu kyalo okusobola okutangira ekirwadde kino okusaasaana ennyo. Kati abafe ebibuuzo biri nti ministry bwe bange egamba kino
nti obulwadde bweyongedde okusaasaana ennyo ate lwaki mutta ebivulu abaffe ekirwadde tekikyali kya bulabe ebivulu biteebwe oba kabadi ki akali awo akabalibwa kubanga ate era siri waliwo n'agafuluma agalaga nga gagamba nti wabadde mu maaso awo basuubira okwongera okulookinga dawuni babatadde balyemu eza Christmas bweggwa wali eri baddemu bamyumyule paka mu kulonda oba ebibuuzo bingi abandi bagenda okwebuuza so kati yeyembera gitumuwane eggwanga lyattu Uganda nja kubeera nga mbawaako ku bayimbi batuwe endowooza zaabwe eyo gye bujja batubuulire embeera eyimiridde etya ku bo nga bo basanyufu si basanyufu abaffe baani abeetegese abakyalinawo kasente akategeka ekivulu kya Christmas era obudde bukyabamala ebyo byonna bibuuzo obudde bukyabamala zirimekawo ali obudde bukyabamala ebyo byonna bikyali bibuuzo betulina okusooka nga twebuuza kati gwe naawe agenda okuba nga otegeka ekivulu kyonna ekya Christmas oba ki tolowooleza mu kutegekera mu bbaala buno obutono kubanga obusente bw'olina butegeka mu bbaala obusente bw'olina butegeka mu kifo kifunda baagala bifo bigazi ogenda laba nno okuyiribwa waneno kuba kati abantu abalina kasente abasinga okucakala baagala nnyo okucakalira mu indo kati ndowooza banaaregulatinga gye bujjawo nja kukwongera mbawe agamu ku mateeka mbasuniddeko obusunizi kuba ekiwandiiko kyakafuluma bufulumi mbasuniddeko busunizi kati tujja kumanya nannamba y'abantu bameka abeetaagibwa mu bbaala n'obugazi bw'ebbaala buli kimu tubeere nga tukitegeera ku lunaku nga luno olwaleero kale abalina amabaala ndowooza kisalidde mu ntamu abaali baziggala nga mwazifuula abamu paakingi abala mwazifuula zi restauranti abala mwazifuula stowa ke kaseera ndowooza muziggule gavumenti ebatadde kubanga naye ate wamma badde ngamba amabaala okugaggula naye ate batadde ebivulu kati kitegeeza ebivulu ebigenda kukolebwa mu bisaawe mukka naye ebivulu bikolebwa mu mabaala sibo kitegeeza oli ajja kuba endongoye okuva ku makya okitegeera agenda kuba endongoye kuva ku makya gajikubira oba mu papaazi oba mu kalenda oba naye oli agenze nangamba bagudda ebivulu babitadde naye amabaala tebannagata bulungi kuba bata restaurants only abantu ne badivertinga amabaala gaabwe ne bagaza mu restaurants ekyo nakyo kibuuzo kirala endongo bagitadde egenda kubibwawa kuba amabaala go tegakoze eki tegagguddwa awo kati wali obuzibu awo wali obuzibu ebbaala bw'ababa nga tebagigudde gwe endongo ogenda gikubirawa kuba ekiwandiiko kitadde bivulu bayimbi mugende mutegeka endongo zammwe naye mu bifo ebigazi kale bayimbi bameka balina potential oba abategesa balina potential etegeka mu kisaawe nti oli agenda ategeka nga Namboole oli agende ekakeeka agende ekavumba ategeke eyo bameka balina obusobozi obwo era tekinateebwa bulungi nnyo anyway sijja kubeera mpozi nga ate nsukka waneeno tova ku Bokat TV nze Sula Senyonga oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV